Billions, wuliriza billion 710 zeewolebwa gavumenti ya Uganda mu banka emu eya China gye bayita Exim Bank. Ezo billions 710 ze billion ezebaakozesa okuddaabiriza ekisaawe, si kuzimba kisaawe. Kale katukitwale baazimba naye bo bazeewola kuddaabiriza. Naye bw'otuuka ku kisaawe ky'ennyonyi wali billion 710 eziba nga ze zakizimba, gavumenti empya tujja kola audition, tujja kola bakiyita auditing, tujja kola auditing tukakase nti billion 710 ze zaagenda. Ekyo si kyekindeese. Mu 2015 endagaano eyo gavumenti ya Uganda we yagikolera, naye bano abasajja abali mu gavumenti ya Museveni abatalina bisaanyizo bibeera mu ofiisezi zaabwe, wabula abaweebwa ofiisezi okusinziira bwafaanana n'ekika kyavaamu n'engeri gye bayambamu gavumenti ey'ababbi okujja mu buyinza, ebyo byebiwandiika ebibaweesazi ofiisi. Endagaano tebaagitunulamu kubanga balaba nga obuwumbi 710 bagenda kulyako sente nyingi, bagenda kukkako. Endagaano tebaazisoma baasayininga busayinizi. Kakati Kosasenge ekyakulemberwa Oweekitiibwa Joel Ssenyola baakizuula nti bano abaami baasayininga endagaano nga tali mu mateeka ga Uganda. Endagaano yali nga okuzisayiningako nabasayininga naye nga bagoberera mateeka ga China si Uganda. Mwalimu akawaayiro mbuke bataalaba bulungi. Akawaayiro ako kaali nti we balemererwa okusasula ssente ezo ekisaawe ky'eggwanga kyekirugenda kye baateekayo ng'omusingo singa balemererwa. Kaakati offices eziri ku kisaawe awo wonna abazirimu bonna tebalina bisaanyizo. Kyekisooka, simanyi muntu bw'oddira nsobi n'ogiddingana gwe ng'ogisuubiramu ekituufu. Simanyi bw'oba okibala kugamba nsobi ku nsobi naye nga gw'ogisuubiramu ekirungi. Kaakati abakozi abatalina makulu abali ku kisaawe ky'ennyonyi bo kye baakola ne mukama waabwe bamutulaki atalina bisaanyizo gwe baawa ekifo olw'okubanga mwana wa mulwanyi oba omwana w'omuntu eyayamba ku babbi okujja mu buyinza, ne bamugamba katukukubagizeeyo ekifo eky'okutwala ekikampuni ya airline ya gavumenti. Newankubadde bamuzuula nti mubbi talina na bisaanyizo, eyandibadde addizibwa ebbali bamulemeza ku kisaawe. Ekisaawe tekikola magoba. Kati kaakano kenjagala mumanyi, sente zikolebwa ku kisaawe kya Uganda ekyennyonyi zonna banka mwe baziteeka si Uganda tegirinako buvunaanyizibwa. China ye yasalawo banka ki gye tubaterekamu sente zaffe zikolebwa ku kisaawe. Eyatuwola ye yatusalirawo sente ze tukola tuziteeka mu banka ki yazimonitalinga, tetuzirinaako lujusi. Naye nga ze tukola kwe tulina okujja tumusasule naye yakontrolinga ki kye tuyingiza n'amagoba na buli kimu. Muntegedde bulungi? Kati kaakano akalala, ekisaawe ky'ennyonyi kyemulaba ekyo, Uganda yesasula abakozi abakiriko, sente y'omuwi w'omusolo yeekola buli kimu, yeegula ennyonyi, yeekola buli sente zaffe za Uganda. Naye omugabo tulinamu just 1%. 99% China n'abalala betutamanyi oba mu China kyoli. N'abasajja bano bajja kubbagula. Bano abasajja bagenda kubba ensi, bagenda kubba eggwanga balimalewo nga tutunula. Bano abasajja bafu. Bwe tugamba tugobe abasajja bano, kati wuliriza billions 327 mu myaka 2 ze tuluzinze ze tukoze nga losi. Billion 3
27 yalla yelos mu myaka ebiri kyokka. Uganda Airline tekola magoba, yekola bukozi loss. Kati wuliriza, bwe tulemererwa oba wabaawo embeera yonna ne tulemererwa okusasula sente ezo, tetutula Uganda, tulina genda mu kooti ye China. Abasajja mujoga, abala naye mujoga. Tulina genda mu kooti ya China, mu mateeka ga China mwe baba basalira omusango ogw'ekisaawe kyaffe eky'ennyonyi ekyabajega abali mu ofiisi ze batateekwa kubaamu, abatalina qualifications kuba mu office, abajega abasayina ebigaragara. Wabaawo embeera yonna ng'ekisaawe kigayo balina kusuka kuva mu Uganda bagende e China, mu mateeka g'e China basalirewo Uganda. Tuwagala mujje agabbi mu nsi yaffe, mujje agasajja agali awo mu nsi yaffe agatalina makulu mwagaana. Tubagamba tugende mu protest vote, tutwale abasajja bano misinde getusobola okukwata, tugakwata, tugasuuza omunyago, tugasuuze sente zaffe. Kasajja gavumenti sente bakwata sente ne bagenda ne bagula ennyonyi enkadde. Mwe muleme kutusirwalirako. Lopu Joero Ssenyonyi ow'Oluganda, mukama waffe ow'ekitiibwa, abo abasajja bakutwale bakulaga ennyonyi ezo weziri, bazipaakinge, batubuulire ne spare parts n'ennamba za spare gwe baagala ataliiyo. Tujja kumunoonya tumufune. Oyinza okwebuuza n'ogamba lwaki Tariik biliyoni 237 aziise 327. Bano ababbi bakuwanga ennamba nti twazudde nti babba biliyoni 265, otandikiranga mabega ziba biliyoni 565. Ontegedde? Bano ababbi bakugambanga twazudde sente, anti nakulirako Sasesego nayogeranga agenda okwebakuga, ayogeranga atayina maanyi, ayogera alembeggera. Oyo bwe bakugambanga abo nti twazudde babbe biliyoni 769, kati otandikira eri 967. Bwe batyo bwe babbi tebasobola kuwa namba nto. Ekisaawe kyaffe eky'Entebbe oba kampuni edduuka ya Uganda Airlines erina omusango mu kkooti gwa kuguza migugu gy'abantu na kukeereya migugu gy'abantu. Mu myaka 2 tetulinaawo wadde eggoba. Uganda Airlines for you. Uganda Airlines for you. Ebisajja byalemeza omubbi mu office, ebisajja byalemeza abantu abatalina buvunaanyizibwa. Twalabako ne president wa Tanzania ng'alemedde mu lift, ng'abaliwo tebalina experience mu nakukola ku just lift. Can you imagine? Bumulina afuga eggwanga oli jjajja yeebase ali mutulo, eggwanga yalivaako ddago jjajja weewamwe w'emyaka 9 ewamwe yafuga kitaawo, naawe omuzzukulu gw'otegeerera jjajja, omujjajja ategeerera ate eggwanga eddamba. Nze namunywanyi wange yabadde ansiba ssente nanga Museveni mu kalulu mwagenda okufiira. Naga oli akaddiye takyalina makulu. Omusajja bamukuba mpiso za kulaba, bamukuba mpiso za kutambula, bamukuba mpiso za ali ku mpiso kwata mbwategeerere ffe. Agasajja galeri goonoonye eggwanga lyonna galifudde. Mpuku y'abanyazi, agasajja gali mu kubba bubbi. Ali mutulazo ga government system yafa. Oba system kijayogerako. Ani yatandika system y'ababbi? Gwe kabaka agaana ababbi okwatibwako, gwe mubbi. Gwagaana abafere okwatibwako, gwagaana buli kimu kyonna, ne bakuloopera omubbi mu maaso go tosobola kumukwata. Tolina busobozi bukulembera ggwanga wakaddiwa wabivaako. Olemesa omuvubuka okujja okufuga eggwanga. 226 protest vote tugigenda mugyewala omulwana, tugenda batuusa kuba abasuubiza ddala tugenda batuusa mu protest vote. Tugenda kwekalakaasa okwaddala muve ku biri ebyekyayo byebadde mukola bemutegeke. Mwe bulijjo mutegeka okwekalakaasa, ffe tuleeta okwekalakaasa gye muli tukubategekedde. Mugenda kukufuna nga kwokya.